abantu abagoberera program eya kiri kitya kati olunaku olwajjo tulina ensonga gye twayogeddeko ensonga eya computer misuse bangi mwatuwadde feedback yammwe era mbeebaza mwenna abankubidde amasimu abagenze maaso nokyogerako buli omu yawadde opinion ye ku nsonga eya computer misuse kyankoze bubi nnyo nti tebibadde recorded nti nandisobodde okuba nti playingiramu abantu ne babiraba oba okitegeera naye ekisinga okuba ekikulu nti kale at least mwasobodde okumbuulira era ndowooza binyinza okutuusa eri abantu ekisookera ddala etteeka lino erya computer misuse lirina berikosezza lirina beritagenda kukosa etteeka lino erya computer misuse kyebaleese ekyokuba tukozesa bubi amasimu tukozesa bubi computer abantu abapostinga ebiteetaagisa abateeka amawulire ku bannaabwe nga si matuufu ku nsonga yaffe bannamawulire kigenda tukoseza ddala bannamawulire abakola amawulire gagogamba gy'otobadde gambuuze ageesigika okitegeera kubanga waliwo ebintu mu bulamu bwa bulijjo by'otagenda kuddamu funako bwino olw'ensonga nti etteeka eryo likugira okubaako by'oteekeddwa okuba nga olaga abantu kitukosezza mu eyo embeera n'abantu abakola kye bayita investigative journalism nabo kiina bwe kigenda okuba nga kibakoseza ddala naye bwe tudda kuba n'abantu nga kati abaana ababeera ku social media abakozesa obubi emitimbagano abaana abagenda ku YouTube waliwo yaddampa example mu bantu abankubidde essimu oli n'aŋŋamba Diana kati gwe tunuulira emboozi abantu ze bakubyeko abaana ku social media waliwo omwana ana ne bakola ebiboozi oli n'agenda ku YouTube n'akakasa abantu n'abagamba kino n'abagamba kiri takusisinkanangako takumanyi tamanyi gy'osula tamanyi bw'olya tamanyi nakyokola okujjako kulaba ku TV oba okulaba ebifaananyi byo ku social media kati eriyo abantu bwe batyo singa oba onjogeddeko ebyakalebule obanga okutte ekifaananyi kyange kyesikuwadde lukusa kukozesa n'okiteeka we kitategekeddwa kubanga kikozesebwa oba omuntu yenna obwa bulijjo tetujja kugamba nti abantu abamanyikiddwa nedda omuntu yenna obwa bulijjo nokozesa ekifaananyi kyewe ekiteetaagisa ale n'omwogerako ebyakalebule gwe etteeka lirina okukwatirako ddala kubanga mubadde mukisussizza abaana bagenda ku social media halinze kankuwa ekyokulabirako nga lwe najja nagenda ku Facebook era neŋŋamba abantu juzi bino bya juzi si last week but one neŋŋamba abantu bana am beautiful and I know it oli n'agenda ku social media n'asooka najja ebifaananyi byange byonna n'ayogera bye yali ayagala buli kintu ky'olowooza ekitayisibwa mu kamwa yakinvuma kati ne neebuuza obuzibu bw'obugyewa okitegeera ng'omuntu ekimusumbula okuba ngambye ndi mulungi ate ng'ayomba simanyi bwafaanana naye sikiwa nti annenkana yadde ne mu kika ekyaffe ayina yabenkana bayinza okwenkana oba okutuukatuukako kati abantu bwe batyo gye bali kati bwonzikakkanako n'ontyoboola oba n'onvuma byo ebiteetaagisa kati laba omutimbagano ng'okono yassaako biki bino eno akakasizza nti asinga abayimbi ssente kaakati bino nabyogera ddi Diana Nabatanzi akakasizza nti asinga abayimbi ssente ebyobugagga bye byebino kaakati bodde solate tukompadde ate kamwaka kati abaana bwe batyo betuwogerako abakozesa obubi internet naye n'ekirala kyengenda okukkaatiriza bannamawulire ffe bennyini nnyo aboonoonya amawulire byonna tugenda kwekwasa nti batutaddeko amateeka naye bannamawulire ffe aboonoonye amawulire okuddira ebintu ebitalina mulamwa n'ebitalina mugaso okubifuula eby'omugaso oba okubifuula ebintu ne tubikako abantu omuntu ne babakako omuntu ne babakako ebintu ne mubeera ku kintu program kiri kitya wano bwokyali nkwebaza kyatwekumiddeko Bliss Hotel be bateekamu ensimbi sooka okkirize nkangamu bwe nti ate nsooka enjoleyola egaasi aweera nziye njatula amannya wano